temwagala kolera abantu ate muddawo mukola tweet kati nawulidde ono afande mbu ye Jeno Muhoozi mbu Jeno Muhoozi mbu avuddeyo njayogera ku Bobi Wine man bagayi babuliddwa ebyokola ku levo ya Jeno obeera ku Twitter ndoza ayinza okuba amala okutamira n'akata ka Twitter n'atekanaga kati abayemba yireyo kati mbu kubanga mbu mutabani mbu wakaguta mbu tutye nnyo eno si personal property ya taatawo abantu we baba basupportinze tato emyaka 35 ne tumuwa black check nabanga yafuga parliament his excellency president Museveni tinkabulwa oba tawabulwa mu Uganda bwe tuba tumuwadde emyaka 35 ngaba na Uganda banango ogona gomusango kakati mame gwanga lyafuka lyabakona bazzukulu nabo omulirwano tujja kuba tulyawo nga nesenga wa president naye avaayo atwetinga bane mutulekeeko lwaki abantu mbamazeeko emirembe abantu mubabbye obutale bwonna mu butunze ate muvayo mukola tweet ezitakola ki ezitalina mulama but afande Muhoozi should know that the constitution of this country is the will of this country. Omukulembeze yenna ayagala okufuga Uganda ayinayita mu kalulu. So generally Muhoozi obo kyalowoleza mu byentalo that myopic reasoning ebya kolodiwo Russia na America beba kyali ba superpowers ebyo byagwawo man enensi yaba Uganda you accept reality after some time mune ebibaawo omanyi mutunulire eggwanga lino ne muloza nti abana Uganda basiru abana Uganda by the way kubatunulira it doesn't make abana Uganda basiru they have supported your family. Kakati if you are failed olaba no mulangira we Bungereza William yakulira omupira e Bungereza why to market himself kakati gwe you are failed to market yourself mubeereyo mu barracks mwerimba mwe mundu zikola man you cannot kill the whole generation nze mirundi lero sobola okunzita kati generation enambo ja kubogise abagala nchuka mani basigalayo kati bamubutu wamabande vuddeko Idi Amin Dada failed marshal this wakufuga obulambwe bonna conqueror of the British Empire eritiibwa ebyo bimanyi MV akyaliwo so tetwagala bintu bya kututiisa mulekeraawo okutiisa abantu bakoowadda mbukubanga mbusimanya mbu otweeting kati bikyebyo byotweeting just go and look for votes man market yourself stop that myopic reasoning mbu fighting us now who is going to fight you first in fact you don't have monopoly over violence. Those things you are saying, Mbusimanya, Bobi Wine, if you fight us, who and who? You and who? Man, this is our country. Mamula za tugenda funa yense ndala. Mutuveko tutaga bintu bya kututiisa. Yeba nenga tunalaba. Neba Jeno. Entitlement ewe tabagwe mitwe mbutwalwana mwali ba freedom fight oba mwali ba mercenary. Bajungu paka abalwanira South Korea muwalawe tali mukomera akakaza uka president ka South Korea ke basiba tebatali mukomera wano badde santo wano mwangola mubadde mu basingaki de santo badde musajja mugagganyo mubadde mu musingaki de santo mwangola so mwamuli nabanafu lwakuba mufugidde gwanga lino mu cowardness no cowards they hide behind the army. If you are an intellectual, why don't you go and start debating with us, man? I want a debate with the general so that we can talk about the issues of this country. But if you want to hide yourself in guns and you think that people will fear, hey, no supporters will fear, man, don't select people. These are Ugandans. To support Nope, it's my right in the constitution. Man, temujja kutusalira wo, ebyo babalimba. Oli Bobi Wine temucha musobola. Mwali awo mu muzalawa. Man tetujja kukiriza abantu bano kutabula gwanga fete tulina mayumba bweru. Tetuleza kusaidiza abantu. Mwe mujja kudduka entebe airport eri wali olozalwa kyeranye State House. Esawa yonna mwana n'abasigadde nga yerabidde okuparking engoye mu State House. Aligendera kukalangala Ekidyeri kijja mwisa mpaka Tanzania. Gwazala kyabera ali ku hoteli ya Sudiru nga babayigiriza okubuuka. Babayigiriza diving. Oloza bya mirembe. Babaga bana baffe. Esawa yonna ekintu kyane. Nasekereko mama mutabani wa mirundi. Ndi banda baki. Atenze mbagala kochi. Twaliwa ne Makerere nga tebada tulaba mu mugaso. Bo bali balowooza tebajja kola ebye Kenya. Mbo bakuliye bavuwaze ensi. Wewe maloko twavuwaza mbo tugende nga tukubisa ebitu ebyaffe. Please can you give me a job? Help me.
privileges zeggwanga kati bafunyeyo Bobby Kibanda Escobar tayagala manya tomubulira oba oli geno walabya tweet je yamuzeemu gwe yamugaye gwe you one day you understand that this country is not your father's property mutumaze temwagala kolera abantu ate muddawo mukola tweet kati nawulidde ono afande mbuye Jeno Muhoozi mbujeno Muhoozi mbwavudde onja ayogera ku Bobi Wine man bagayi babuliddwa ebyokola ku level ya Jeno wera ku Twitter ndoza ayinza okuba malo okutamira n'akataka Twitter n'atekanaga kati abayemba yireyo kati mbo kubanga mbu mutabani mbu wakaguta mbu totye nnyo eno si personal property ya taatawo abantu we baba basupport nze tato emyaka 35 ne tumuwa black check n'abanga yafuga parliament his excellency president Museveni tinkabulwa oba atawabulwa mu Uganda bwe tuba tumuwadde emyaka 35 ngaba na Uganda banango gonago musango kakati mame gwanga lyafuka lyabakona bazukulu nabo omulirwano tujja kuba tulyawo nga nesenga wa president na yavaayo atwetinga bane mutulekeko lwaki abantu mbamazeeko emirembe abantu mubabbye obutale bwonna mu butunze ate muvayo mukola tweet ezitakola ki ezitalina mulama but afande Muhoozi should know that the constitution of this country is the will of this country. Omukulembeze yenna ayagala okufuga Uganda ayinayita mu kalulu. So generally Muhoozi obo kyalowoleza mu byentalo that myopic reasoning ebya Kolodi Wombulasha na America beba kyali ba superpowers ebyo byagwawo man enensi abana Uganda you accept reality after some time mune ebibaawo omanyi mutunulire eggwanga lino ne muloza nti abana Uganda basiru abana Uganda by the way kubatunulira it doesn't make abana Uganda basiru they have supported your family. Kakati if you are failed olaba no mulangira we Bungereza William yakulira omupira e Bungereza why to market himself kakati gwe you are failed to market yourself mubeereyo mu barracks mwerimba mwe mundu zikola man you cannot kill the whole generation nze mirundi lero sobola okunzita kati generation enamboja kubogise abagala nchuka mani basigalayo kati bamubutu wamabande vuddeko Idi Amin Dada Field Marshal this wakufuga obulambwe bonna conqueror of the British Empire eritibwe ebyo bimanyi MV akyaliwo so tetwagala bintu bya kututiisa mulekeraawo okutiisa abantu bakoowakowadda mbukubanga mbusimanya mbu otweeting kati bikyebyo byotweeting just go and look for votes man market yourself stop that myopic reasoning mbu fighting us now who is going to fight you first in fact you don't have monopoly over violence. Those things you are saying, Mbusimanya, Bobi Wine, if you fight us, who and who? You and who? Man, this is our country. Mamula za tugenda funa yense ndala. Mutuveko tutaga bintu bya kututiisa. Yeba nenga tunalaba. Neba Jeno. Entitlement ewe tabagwe mitwe mbutwalwana mwali ba freedom fight oba mwali ba mercenary. Bajungu paka abalwanira South Korea muwala we tali mukomera akakakaza